mpitaita mu comments nesanga mu abantu omanyi buli wamu tewabulawo bantu balina negative minds gwe kambala buli nze negulidewo TikTok ene ku simu yange nensaba abanjagala banfollowinge kakati gwali eyo ng'oyina omutima gw'omubi ng'owulira bibolaba abantu abali obulungi abantu abali happy nga nina kyentaddeyo kyotoyagadde mukwano togenda kujja ku gundi yange gyentaddeyo posti yange gyentaddeyo onvume ommanyiire ombuuze ebintu bya kisiru nedda njagala nnumbe at your own risk nja kuddamu ye nja kususa nja kuwa level era sagalo gambe wali wayine simu ya Hajjati agikozesa nze ate muneyo malo tugambe ebyekisiru ne mulyoka mujja kale neewunya baserebu abalamba abantu abakulu abakazi abakulu kakati mwe mwajjawo olukusa olumanyira baserebu ffe gye tutasobola kulujja oluddamu abatumanyira mwe mwalujjawa who told you nti serebu taba muntu excuse me munange ngenda kubasusa ngenda kubaddamu I have all the time zesikola kintu nga simaze kulowooza biva ku biri bye mwatuvumanga ne mutumanyira nga tetulina budde nga tetumanyi nakozesa internet by then we didn't know nothing katula neka tumanyi buli kimu and we have time, we spare time for each and everything. Kwa boyina ebizibu byo mukwano tobindetera tonkuba stresses cause nange ngenda okujja. I also have my own stress. Ngenda okujja wano nga stress njitadde bali sijibaletera. If you have something to say, genda ku page yo ku kasimuko mudira mu mubere busumba mwa obuli fake obusibu obufo butalaba nakulaba. Obinazi housing is like nga babu covering with gundi iPhone nga munda buli awo buli fake. Hamu nga mineza iPhone nga zili fake nga just chigo chimu. Togenda kujja on my own TikTok. On my 15 Pro Max. Imagine I am using Wi-Fi. Omanyire. Ndi mukazi mukuru. Gwani yaga osovuma mama wo. Ani agati abakazi abakulu tubavuma. Ate kati singafa abakazi abakulu mutukwata bulungi kubanga tuyine entondo. Hey, I came here to share something good, nice with you. Wembako mumudu nemba wayakai. Wembako muguni nemba wayo. I'm sparing my time. Nensija ne sharinga nawe something. Ate kati gwe no very to byagadde. No let your negativity on my like post. No honey. It is tashikenda kola bwechitu. It is not going to work like that. Hey. Banange, let me tell you, you don't know what you're playing with. Yay. Nina majeyo mukona ga mavumi. Na ye munanga tesigenda gakozesa. Ngenda be kwata ngenda bawa level. Hey. Are you kidding me? Anange ndi mukazi mukulu nina abaana. Temujja kumpisa mu maaso ku page yange. Temujja kungamba bintu bitali mu magezi. Aite mumbulirira. Nyaka 3 mwendo okyambulirira ombulirira ki. Bagamba akacha mama mirabo kagolola kamenyeka bumenyesi. Munange, come here with your nonsense at your own risk. I'll pull the trigger and boom. Do not joke with me. Sisaza wano kujokinga na muntu, you know? Nina bintu bingi nnyo byenjagala okwogera nammwe, saagala muntu anzija kumulamwa.
mbolo kuba ngambye ekintu ekiri negative sebo nze nveeko ankuba stress za ntire ebizibu bi andetera okuba nga teyalidde nze naganya okukola. Excuse me. Muntambala at your own risk. Mungambe ebintu mu byekisiru at your own risk. Ko mweziri nziraba naye ngambye sijja sooka kubatambala nga sinnababuulira. Mukwano ndi mukazi mukulu temumpisa maaso. Wowe yango ina kintu kyo waliwo gundi waliwo pages ziri zitalina bintu like people that they don't have nothing to do. I do have a lot to do. If I spare my time with you guys, respect it. Respect me. Temumpisa mu maaso. Tefa abakazi abakulu tuba n'entondo. Togenda kumpisa mu maaso nkutunulira embolo okubanga se oh please. So njagadde nkabakutegeeze nti nja kubasusa mikwano. Nja kubagajambula. Njagala banjagala bokka. Goba weyanga tonjagala unfollow me. Do not comment. Don't like nothing. Gena muzirikira buzammwe ez'abantu abaloga ab'emitima emibi. Abataagaliza. Ab'enku ab'efutwa. Omanyi ndeerenga neno bannumbye neno batandise nedda mukwano. Mwanvuma buli kye mwagala ku Facebook ne munnumba ne muddeno ne buli kimu ne nguma. Nensirika. Mukoze page zammwe ne munvuma ne mwogera buli kimu nensirika. Not on my page. Not on my phone. No. Sigena bera ne stress zange zeno bweruzi benzi genda beko ku comments abana batuka natadde yaka video bangambe bichinda be comment egenda ku stressing ankuleke ya rajala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mukwane wenje kumulira ko stress yange yonna bwenjo jikumalira ko it is stress. Mama nyabo. Like seriously, chiroze emoli wa mwarabu akuvumye. Kozeseze emirimu. Olongoseze nyumba ojambo sojikiriddo. Kiridde flozo nowuliranga. N'abaana obwana bo stressing abakuvumye. Ofunyemu obudde bwe weddembe. Nga wale sotaddeyo ka video ko. Ofunye obudde bwe weddembe noka. Let me lie down on my bed and relax and I use my phone. Ogenda ko through the comments. Ngusanga omuntu akwambalidde ng'omuleka. Toswa muleka. We go through a lot here. Tetulinga mu abatalina byakola. Nga muri awo okubeera na negative minds all the time. Kulumba abantu onayogedde kino. Onayambadde kino. Lwaki oyambadde bw'otyo? Gwe byo tubyagadde genda oyambale by'oyagala. Lwaki ovuga emmotoka? Lwaki ozimba gwe zimba eyiyo? No olaba abamanyira mukwano olemwa. Naye ngenda kubaddamu paka kuwulira bubi. You challenge me, I challenge you. Fana nyemu ate mutabani wange. Nane ndi mukazi mukulu nina abaana temundeeta kuweebuuka naye nja kuweebuuka temugenda kumpa ambulance. Tulina ebizibu ebitumala bannange guys. Tujja kuwano ku social media kufuna peace of mind. Do not stress us, especially me on my 15 Pro Max. Hey guys, gwe number at your own risk. Akina mukazi mukulu akina serebu wacha maneno. Panchi nyweleko. Onumba ochimanyi.